nali mpulideko ko accident zaalinga za basi tugamba ngogenda ku Masaka nga buli agenda ku Masaka ino mukubirako zaalinga za kumukumu nga buli agenda e Masaka zigwa ezimani zisirika nga tebalina kye balongooseza wadde luguudo nga bw'okyogedde exactly nga tebalina kye bakyusizza yes kati tuzzeemu okuwulira kumu guze tugumula n'abantu katusooke ku ekyo Kakalaamu teri bantu basinga ku saddaaka balina biteega nga mu gavumenti ya Museveni nga kikugamba dda asiimwe bakomezzaawo vidiyo ye ng'agamba waliwo baasi bagenda kutandika okutta abaana baagala abaana n'agiwa n'ennamba bwe bataggwayo tebajja kukola ki Kakalaamu ngenda kugamba bino ebintu omuntu abiwulira n'alabanga essejjo kati ngenda kugamba obukulembeze bwa Museveni buyimiriddewo ku kusaddaaka yenjogera babimanyi asiimwe yabireese vidiyo agikola tewaliiwo ki kati kankubulire omanyi lwaki Kadaga ali mu gavumenti y'NRM kati Kakalaamu kankubulire tufugwa abantu abagujjudde ebiteega okimanyi nti nno obwavu bwa Uganda ku planning n'okunywa mu musaayi Kakalaamu leero mukyoyogera omanyi buli lunaku onsembezaako ku mpimpi simanyi wengenda naye buli lunaku mutima gwange ntandiko kiwulira nti omusajja nseetinga nzikirira mpola tosobola omanyi lwaki byenjogera byange Kakalaamu ngenda kugamba sizoni egenda kuyita tewagenda kuddawo kufa kw'abaana mu baasi kati kitegeeza ebiteega byabwe byabasabye baana bato kubanga waliwo omuntu gwe baagala okutula ku ntebe eyo alina kusaddaaka myoyo kati noshogenda gisalaasala togisala gamba kola disclaimer nti ebyogera mu sheeno byakayebuzidde omanyi twabeerangawo ekiseera ne bagamba mu mabira waliwo abantu balina okufiirawo na accident baalinga basaddaaka naye nsi teyali ndabofu kyogamba ku luno tulabu Kakalaamu kati no waliwo va kwebyo waliwo taxi transformer yagudde bweti abaana ne bafa bafudde nabo Kakalaamu anti ebyokufa babigaddewo tebabiropinga kati transformer eveete negwira abaana era kati wenaavaawo okuttibwa kw'abaana ojja kulaba singa ebiteega byabwe biri basaba abakadde teriba mukadde asigala Uganda bajja saddaaka abakadde balisooka ku bakadde aga buli mukadde ena bajja musala saasira okuseka n'ebyembi bisekebwa kati ebiteega byabasabye baana bato kubanga waliwo omuntu ayagala ki waliwo omuntu ayagala okusikira entebe kati entebe yalina ogisaddaakira kati ye bamusabye baana bato kati Kakalaamu kankubuuze mabira ekyaliwo n'enguudo zikyaliwo lwaki mu accident mabira tezikyaliwo tebakola nguudo nnya nga bwe ziri lwaki sizoni emala neyita baba bamaze okufuna emizimu n'abantu be bagamba okufa we baba lubaale waabwe n'ebiteega byabwe abafuga Uganda byabasaba abantu 100 nga babafunye baba bawoddeyo kyogamba nti edda twali faranga tetugobera bugoberezi bintu mwali bafala bannayuganda be bantu abakyasinza obussiru mu nsi yonna nebyenjogera wano waliwo abiwakanya. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola
okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga tetulina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu the Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Anti kakati munnange gwe director Banna kyotonjigiriza omupiira tugumaze naye baba gubadde gwa bunkenke. Omupiira guleese obuzibu. Ekisinza okunyumira mu World Cup eno kintu kimu, Mbappe kutwala nga top scorer okusinga Messi. Bibadde ebintu bya Messi bintonye. Ekyokubiri singa Argentina etutte ekikopo, ebintu bya Messi bibadde bintamye. Kati ate Spain and by the way batamanyi Spain ye European champion. Aba baana bavudde mu academy nga bali wamu. Kati ye gosoro basambya Argentina ne Messi ne gumbula. Mu dakika 9 omupiira okugwa. For the first time Argentina tebadde shot on goal. Kugambye nayo kasaba batebe n'engamba kati babatinkude. Anti kakati oteba Argentina ina kyekola. Ejjayo ba defender n'ereeta ba striker ng'egamba kati mutugobye naye katufuba okulaba nga tukola ki ekintu badala kikozesa ku mipiira gyayo nga kikola. Kati Spain eze nga yemanye ekyokukola. Bo kye bakoze Spain ekinyumidde tebakuumye gundi Messi. Bamulese bo ne batandika kusamba kantu. Nze ndi watu ya Madrid ne basambye akantu ka Barcelona touch one ta Messi n'abula ne mama Argentina badde tumezeeko olukokobe naddala ffe ba Brazil lovers. Mama ne Trump n'atuuka okuwa gundi ku Messi bwe yayagala nnyo golo esimanyi eyaki. Ewazewa n'abaana abasipaana. Ekyokubiri ate ekinnyumidde omanyi kakati nze ndi black fanatic. Ekintu kyonna ekibeeramu omuddugavu kinnyumira nti William Junior yakoze assist ye evudde mu goal. Oyo gaaya yakoze assist ya Spain. Bazadde bonna bava, if I stand to be corrected, is it Ghana? Naye Muganda w'omu asambira Ghana. Ye yagaana ogende Ghana. But what matters is they are black people with black gundi roots. Ne gundi ne ya bamutani Yamalo. Yamalo na yabamolo. Yame sima la michi. Ebyo oyo mspana. Oyo no bali bavu nnyo mama we mu African. Bona ba African. Ne tata mu Morocco. Kati bwe bazaala omwana oyo. Waliwo family yabayamba. Tata we bazaala omwana. N'akwata erinnya ly'omuzadde omusajja family yabayamba n'ery'omukazi n'abiriwo omwana we omulenzi. Oyo yale la something ntyo simanyi gyatulo n'onyambako. But what ekyewuunyisa Messi bwe yajja kukola mu Spain ebintu yali agenze bamusindika kukola bintu bya UNESCO ebyokuyamba abaana abaavu bitya. N'akwata akakaana ne bamuleeta akaana kuba UNESCO ebyo ebintu bya UNESCO kati nga olaba Masiro mu Uganda UNESCO kati wejja mu Spain ne bamuleetera akaana akato n'akanaaza mu bbafu bwana obwavu akakaana kenaaza mu bbafu ke kaakaana kamukeesezza omupiira yala kamusambye omupiira naye n'ategeera nti kamusambye. So it has been a fine World Cup. Ndabye Trump ansesezza bamugane sebo vaayo tiimu egenda kukuba n'agamba ndeka nayimirira bw'ati Trump banaye katonda akola Trump ajeewulira no Kakalamu okulya mu ssente you either become arrogant or you become humble. Abantu bonna boolaba bali humble nga bafunye ssente nga Dangote baali baavu before bakkiriza katonda abatuusizaawo. But Trump kyova olaba ba Oprah ba Harris bonna bamugamba baddugavu nti tobeera nkomwavu kuba Trump oyo yali atandika taata Freddy yamuwa $1 million okutandika okuyingira mu real estate. Kakalamu omanyi n'oba ne muzaddewo n'akuwa capital ya $1 million. Kati Trump bazadde be baabonaabona nga bazze mu America. Omuzaddewo yava Germany. Okay, kali gye bayita Austria najja mu America yabonaabona naye n'afuna opportunity kino kikulu nnyo Kakalamu mwenna abantu abali eyo
obugagga n'okuwa obulungi guba mukisa. An opportunity, Katonda kakalamu aleeta opportunity. You can miss it or you can miss out. Taata we najja mu America. Second World War ng'egudde waaliwo depression nti America yayagala okuzimbya amayumba ogazimbira abantu abafu real estate and sort of the kind. Kati n'arobinga n'afuna contract eyo. Bwe yajja obugagga naye ng'abadde abonaabona emyaka gyonna bukyajja mu America. Kati Trump agenda omuzaala nga taata we mugagga. Yamuwa capital ya $1 million okuyingira mu real estate. Tayavuwala nko kyova olaba ali arrogant. Akulidde mu ssente. Era agamba mbeera ntya nga ndi mugagga nakulira mu ssente bu Obama ne babifuuka ba president nga nze sisobola. Okawulira akantu ako. But however, fe abamu abamanyi Katonda gy'atujje nti bye tufunye tegabadde maanyi kuba tetugayina. Yeah. Tutunulira Katonda gye tugenda gy'atujje ne we tuli ne tugamba Mukama yeebazibwe. So right. It has been a good thing. Naye ate kino kikuyigiriza wola nze kakalamu kizibu nnyo nze okuwagira ttiimu etali muddugavu mba nkulimbye. Nze era kizibu nnyo okunsanga mpagira Argentina. Argentina yaddira ekitundu ekyalimu abaddugavu ne basooka bakiteekamu endwadde. Twogera ku myaka gya 1800. Kati ate abaddugavu abaasigalamu abawala ne baleeta aba Argentina okubakolamu intermarriage. Kyovula kizibu nnyo okusanga abaddugavu community y'abaddugavu mu Argentina. Era aba Argentina beeyita ba Europeans, New Paris in South America. Bwe beeyita nti abazungu okumanya Argentina yali muzibu. Ne ba natives basangayo abalimu oluddugavu bonna babasaanyaawo ne bakkiriza abantu abava mu Italy okusenga ewaabwe nga baagala only white community. Kasi sobola gyagala mba nkulimbye ndi musajja wa Brazil ndi musajja wa Real Madrid kyovola mbadde mpagira Spain kubanga erimu n'abaddugavu nti abaspaana abo basosola mu kaakatinitini naye omanyi kakalamu kankubulye fe abatambula bw'olaba ensi nga France ng'abaddugavu bwe baleetera ekitiibwa kituuka ekiseera nga omuzungu ne waba asosola walaba nga France yereese ekikopo nga basinga abaddugavu batandika obbawo ekitiibwa. Kati gwali mu Uganda gwoba tobimanyi ojja kutambulako okitegeere nti olaba omuddugavu mu ttiimu ng'akoze kati olaba ezo nowe singa mubaddemu abaddugavu nga bana batandika okuwa ekitiibwa abaddugavu abo kyekiri Switzerland erina abaddugavu nga Mboro tayawenta Mboro n'abalala awo. Kati Switzerland bazungu bwe balaba nga Switzerland otuuka awo babadde baddugavu abo otuuka mu Switzerland nze mbadde mu Switzerland nengendako ne mu UN human rights gundi eri mu Switzerland nga nkiika by the way. Naye respect gye bawa abaddugavu gwe tomanya gyetandikira eva abaddugavu bano balina ekintu kye banjigiriza. Nali sikyegendeza naye nina omuntu gwe nalaba nga akola explanation ngamba bakola bwe bati. Muyinza okubeera mu mall, muyinza okubeera oba mu subway, mu public space yonna n'akulengera kati katugambe oyingira bwoti mu kifungo olaba bazungu beeru kati bw'alengera omuddugavu ne baba takumanyi anoodinga bw'ati. Kati nali ngamba bano bagayi bo bategeeza ki engeri gyakusanyukiramu bw'ati ne baba takumanyi n'akola bw'ati kati naye n'omuddiza bw'oti kimala. Kati waliwo gayi yagamba yali akola explanation agamba nti obeera ng'oli mu community y'abazungu bawhite bokka omuddugavu w'alengerayo omuddugavu munne alina okukola signature era akola bw'ati n'oli n'addamu kati ye mu mutima gwe agamba amunawo safe. Kendabye ku ggwe ndi safe n'oli n'agamba naye kendabye ku ggwe ndi safe wabeerawo okumpayiriza konna n'afunayo waakirya ng'ampolereza. So nali sikitegeera nga nkiraba nnyo ku street awo mu downtown nga bakikola nnyo nga wow. Solidarity kati kakalamu nze wano wembeera okuva eri we watandikira ku 48 okay this street okuva eri Hermitage Park buli ne police ekimanyi nti eno gundi ebeerako abaddugavu ennyumba yokka eno suburb nze neewuunya ewaffe Rudport South Africa Portview 83 kwali kubeerako baddugavu ng'ennyumba egi nga ne kayihura waawo amanyi kati wano bamanyi kyovula twegendereza ate bwe tubadde tuwagira omupiira biki wali Canada bwe yali ekuba nga ffe tudduka ne baga beebo bennyini abaddugavu abacanada ate ne bana abacanada ne bakoppa kufuluma kati jjukira tuli mu suburb
bagagga basanyuka basekamu katono kati ffe twabalaga tudduka emisinde ne twetulaboneka ate abo nga Canada nnyo tusinga namwe ne batandika okuva kati omukyala omulaba kati gwokimanyi nti nno zino zonna kamera waliwo ziri wobadde otadde nabaeri kati kubanga bambi tobanenya abaddugavu bayirayo kakalamu kankubule waliwo abaddugavu abamu abakola empisa embi but of course since day one nkugambye mu community eno nze ate because nakula ndaba community y'abazungu manyi how to handle them baleetera okuwulira nga bali comfortable omukyala waba asaawa wano nsobola muga nja nkuyambeko nebyo byokusaawa nze sibimanyi kuba wane waffe tuleeta muntu asaawa naye kimanyi nti no waba asaawa n'amala ngamba jangu onyambeko nsobola kasindika naye nga bukyamberawo sikasindikangako kubanga kati community gye tulimu ogwo omuddo ogulaba bakuba fine naye nga gwe wagwesimbira kati ffe tuleeta abagutusayira naye waaba asaawa nsobola okujja nemuga hey mam can I help you naye tangambangako nti nyambanga oh thank you so much thank you no it's okay kati oluusi nemuga nkuwa ku juice njaga muleeta kuwulira safe because eno community teri muddugavu kitegeeza babasuubira teri muddugavu alina ssente zisobola kubeerawo kati abo bakolera waka kimu ne wendi wali nti ennyumba yonna oba eriya yonna era nayo yabaki abazungu naye nalabamu omuddugavu omu Gerard kati nezijukira kiri ekyabali kye bakola ekyokunoodinga wenalaba bali bonna nali mbatidde naye nfunira wano ekizibu naye wenafunayo oyo ate yalina mukazi wa landlord naye nga nze omutima gwange mpulira ddala at least ninawo okwowange anyway lebanange kansiwenti muli bulungi kakalamu njagala kwebaza webale nnyo kuwagira bizinesi yaffe eya Fatia Luja Products Fatia akutumira alaba nnyo gundi naseka ate gwe ebyo bikola bulungi si byange agakaye ebyo byannagalale kakalamu ebintu ebiri organize bangamba juzi bali yalina ka video kiyateekayo ne bankuyera ne bangamba nti wayo omusajja era yakomyeyo konzi ne mama sajja bikasera nabeera nayo buzibu kamwana yamukola ki ala yankubira ekeyo tujja banga naye mama waluka video yateekayo munga kutadde bwati omuntu emukona mutanaga nera yakomyeyo nti why nesa ko kwate wano omutuze w'amaanyi owange kale kakati naye njagala ogamba abantu mwenna abaagala Fatia Luja Products ng'oyagala okusala olubuto bw'oba oyagala kusala lubuto ng'olubuto lukumazeeko oba bagamba tolya nnyama tolya ki mpuliriza tulina akajani kali organic wekata kusala lubuto tukuddiza ssente okafuna otya osobola okgenda ku TikTok teka Fatia Luja official oba ku Facebook Fatia Luja ojja kulaba enamba ze olaba abantu abatuwadde video zaabwe we yatandika nga olubuto lunene ne bwe luli oba nti ngenda kusoma essimu osobola okusindika ku WhatsApp nonga buzidde njagala enamba ya Fatia Luja njagala akajani akasala olubuto ate mmwe omuwala nga oyagala kola ka hip ngoyagala kugejesa bino nga biri organic si bya bei kola BBL nedda tukola BBL bino ebintu biri organic era we bitakola bakuddiza ssente zo enamba yino gyoba okuba oba n'omwana ng'ozadde omwana wa mwaka gumu paka myaka 7 ng'oyagala kumuwa ku buugi obulimu ebirungo ng'omwana aleme kuba na mouth tulina obuugi nga bwagezesebwa tebulina kizibu kye buleeta okola otya kwata essimu yo sindika WhatsApp ku namba 0704 49 0701 494039 tudelivaringa munsi yonna America UK Buwarabu ne mu Uganda wonna gwoba oyagala kajani naddala mmwe abasala olubuto ng'oyagala kusala lubuto bwe lutasalika tukuddiza ssente zo Fatia Luja Products kale kati mukutu bagwita www.g-fyepera.com mukutu guneno gwa website eyange bogenda ejja kwanira okingira ekifaananyi kyange actually bwe mala okuterayo ekifaananyi kyo bajja kugamba woteeka namba y'essimu bakugambe woteeka mannya go ne email address omala obiteekayo bajja kwanira okingira kye bayita free webinar training egezaako okukwata ekubulira engeri gy'osobola okukwata ng'otandika mu bizinesi eno baganda bange abali mu kyombo ky'obuwarabu abali mu Uganda I see your message I see your concerns but business eno ekyali so far mu bantu abali mu North America n'abali mu Europe
bentegezaako abali mu looking for option abagala okukwata nga bakolera kyonza okuyita supplementary oba okola supplement ku income yaabwe okwongeza oba like okwongezaako okwo ku option ku kyebakola naye nga tukuyitiza mulimu gwo naye ng'olina kyokola mpola mpola. Business eno ye digital franchise business already tulina company tukanayo franchise ebaddewo emyaka 5 so ogugwo gwolina okukwata ng'okola gwa kutapinga into the proven system already erimu already creating idwa omuli marketing model omuli community omuli compensation plan omuli everything kyogenda okukwata ng'otapinga na kubeera ng'oli ready to learn ate ng'oli coachable ebisigadde bijja kutambula bulungi. Olaba fiwe beneyo ng'olina wotategedde osobola okukwata ng'onkubirako ku namba yange eri ku screen yawo eso okukwata nga nkuwokinga ku next step. Now olwaleero kitale kya Moses Ali wamuwulidde? Moses Ali yatufuddeko simanyi omanye ebyafaayo ebyo ebyafaayo nabadde nne mwami Matovejjo nentegeera nti y'omu kuba sinagiraba neey'amatovu kati mwami Moses Ali mumanyi nti nali ku byafaayo bya Idi Amin we mugobereddeko we namugoberera nti y'omu kuba yali financial minister finance bimanyiddwa naye kati kankuwa kino nze nabeerako ne okay but more respect genocide Moses Ali ekintu kye batagamba bantu Museveni yali tajja kuwangula lutalo lwa Luweero. Museveni yali talina logistic bantu bamuwa byakulwanyisa. Ekyatisa Galanga John Galanga lukwe tuli lutegeera nga Museveni afudde. John Galanga yali South Sudan yafira mu nnyonyi ye Uganda nti America, Norway, Belgium, France abalina interest mu South Sudan bali tebaagala John Galanga kwegatta ku Sudan yawamu bali bamwagala akutule mu Sudan tusiga South Sudan n'eri Sudan yawamu. Lwaki nga bamanyi nti Galanga wakutulako South Sudan abazungu bano naddala America biti bagenda kutwala golodi ne amafuta na bitya kati bamuwagiranga kati Galanga laba wasayininga tweet ne Omar Bashir Galanga yali tayagala kukutula mu Sudan ng'ayagala Sudan ebe yawa ne bamufuula vice president nga president wa South Sudan naye vice president wa Sudan ya nga tayina ngera kiba kikanya ne Bashir ekintu kye bali bakanya ne Bashir wa Sudan kwe kubanga tebagala kutula mu Sudan nga bagikutulamu abazungu bagenda kutwala ebyobugagga kati bwe yafuuka ebyobugagga byaliwo okusinga biri South Sudan Mudafa ludda wa byonna kati nga bano beegatta abazungu tebagenda bibba kati wafuuka vice president nga asayininze ziba ziwere ennaku 21 ng'afuuse vice president kati Uganda nemuyita namugamba tojja na bukumi bwa vice president tulina bye twagala okwogera nga byaffe personnel the rest is history tulibyogerako olulala naye we yali ava mu Uganda ennyonyi neegwa era ndikigamba mu nsozi one time tulikinyumyako Galanga bw'ati wakola ki kati ani amuyita Moses Ali kati anti nzija Museveni amuyita kati abasudani bali abawalabu babuuza lwaki Galanga teyakkiriza kubanga Uganda yamugamba tojja na bukuumi yali alina okujja nga vice president wa Sudani ajidde mu nnyonyi ya South Sudan abakuumi na buli kimu bamugamba bino byaffe byakwogeramu nga gwe Galanga twagala kukola ki bwe lyavaawo Gilbert Bukenya yamwaniriza biki naye waliwo akabadi tuli kannyonnyola bannayuganda olulala naye otegedde enfaaye kyova olaba abasudaani abali mu maserengeta baakuba nnyo ebintu naddala ne bakuba ne bannayuganda ebyo birizuuka otegedde kati Moses Ali nga we nkunnyonnyodde ekyagalanga nyina kyenjagala okuleeta obutalo we lutuula mu Museveni era abaalwana mu nsiko bakimanyi nti Museveni yaddukako mu nsiko ne balekayo sali musale Museveni abawasanga Moses Ali anti olaba abazungu banaiba omanyi nti no mbanja gakola kubadduka bunyina genda eri ku paka we yenno ng'obaagaza ki ye mbaazigaza ki kubanga kyobeera balaba bonna bajja bakola bupate leero n'obudde bugenda otuzibako wano olwaliro omupiira gutwalidde obudde gutwalidde nnyo obudde era we tunaakoma bakola ku bupate n'ogenda olina okuleeta ebirabo simanyi mu winter bakuyiseekogundi ku pate y'embu hulikani twali wano simanyi ne baleeta buswiti simanyi bagenda bakonkona ennyumba kye naliko kimanyi gwe gundi kati Moses Ali oyo kubanga yali musiraamu yali mukwano gwa Gaddafi nga ekibagatta busiraamu Museveni olutalo lumukeeta nga talina walusola ddujja
era abalwana mu nsiko bakimanyi Museveni yalekayo abantu yali sale musale yasigala mu nsiko kati Moses ali akwata Museveni amutwale wa Gaddafi Gaddafi amubuuza ono musajja omwagaza akyo omukafiri nti ida muganda we sale musale kumbe sale musale tebamusalanga na busolo balimba betuma bwetumi basiramu kati nga Moses ali alaba walwananga ye ngeri naddala Abaganda gye bali bakyawa abantu abanodhana naye nga tajja kumala kate nga Museveni Abaganda bamwaniriza Moses ali n'agala okwegatta n'omusajja Museveni Abaganda gwe baaniriza kuba Abaganda baali bakyawa abanodhana ku by'Obote na Kinga babayisiza bubi Gaddafi n'akola endagaano ne Museveni n'amugamba ngenda kuwa ebyokulwanyisa ne logistic byonna naye njagala okola endagaano omusajja gwe bayita Moses ali tavanga mu gavumenti yo paka lwalifa kivula Museveni bamuwa buli kimu kyakulwanyisa afune mundu afuna buli kimu byonna n'obukesi akuba olutalo olwo kati oyita Ojoko okufiira mu nnyonyi ndi kigamba nga nzikuse kubanga oyita Ojoko yali akwatidde gavumenti ya Obote yali mulwanyi nga alemesezza olutalo nga buli kimu akimanyi bamukuba batya mu nnyonyi mwalimu akabadde ka Gaddafi okabuli akantu ako kati Moses ali kyobula ne yankubadde abadde agaayo obutambaala kulwendagaano ya Museveni gye yakola ne Gaddafi wadde Gaddafi yafa nga tasobola mujja mu gavumenti era Moses ali n'oba ofoota ali tasobola muwangula mu kalulu Museveni akabba n'obulamu bwe bwonna ne Junior bwe yagambye era mwena ntegedde mukkaanyiza kati muli ku ebadde endagaano wayogedde endagaano n'oli yayogedde endagaano embadde saakala byateno nze agamba maama wange yali mu nsiko I have like 7 people but because abamu bakyasavinga sagala boogerako era mbadde njagala so Moses ali kyobolaba nebaza Bobi Wine ataddeyo mu celebratinga yaleeta unity mu West Nile n'ebirala zo to me nti NRM ebalimbye mu bintu by'ekisiru kiringa Abakalomojja nze nsekera Abakalomojja batematema buli palace ne bagifuula district ne bagifuula bitya balina b'emupibizi bangi ba NRM ensi tekimanyi right now nti Karamojja bukya bagobayo Zenigio okujjako Pastor Robert Kanje yatwalayo kasooli okimanyi nti Abakalomojja bafa buli lunaku and government ya Uganda ekyagala nnyo baffe lwa nsonga bali ku ttaka eriko ebyobugagga waliwo n'ekkomera eriyo Karamojja ensi terimanyi era ebakwata bwe bati n'obulamu bakire balama tosobola obbasanga eyo njagala olw'obudde tewali buzibu tugenda kukwata ku nsonga bbiri gwagenda okungamba gyogenda otandikirako ensooka yeya USA okuteeka Uganda ku level 4 eya do not travel eyokubiri zeezo accident ez'amasomero ezikunkumukusa abaana baffe ez'okumukumu nali mpuliddeko ku accident zaalinga za basi tugamba ng'ogenda ku lw'e Masaka nga buli agenda ku Masaka olina omukubirako zaalinga za kumukumu nga buli wagenda e Masaka zigwa ezimanye zisirika nga tebalina kye balongooseza wadde luguudo nga bw'okyogedde exactly nga tebalina kye bakyusizza yes kati tuzzeemu okuwulira kumu guze tugumula n'abantu katusooke ku ekyo kakalaamu naye ontaasa abantu babadde bagamba luli ndabika byoyogera mbyagala naye neegumya nedda banagamba batyo ongambangako nze amaye kakalaamu nze mu bulamu nina akaana kange nina abantu anti kakalaamu nange nsaagala kuddamu kufiirwa muntu mulala kati mubuulira ne mugamba nti nali nfiiriddwa kate nali nsuubira gwe bajjo seevinga kakalaamu ngenda kugamba kati nkukomyako mpolampola bajjo gye Washington bonna abafuula Amerika abaakabi bategeera ku nsi tebagenda kufa kuwezaako myaka 10 kituufu nnyo naye katutwalirizeeko nnyo kugamba gw'oyogera naye tonkwatibwa nnyo kisa kuba ndi mu Canada kyagala mbeera bagambe nti nze yakutinkuulira olulumbo lwakutta ate luluwa byenjogera kakalaweyogezanga munne ebigambo gwenga tofa njagala kwebaza Katonda essimu eno ensaawa eno giraba nayogera ebigambo byenjogera gwe nno tiitiira omusajja gwayita Deshika Nanura yagijja ku mukono omusajja bwenaale n'agikwata bw'ati Deshika Nanura omumanyi muwulira gwe baali babyeko ettaka Sudiru Deshika Nanura yalina ettaka eryo erinanye Kampala Parents
bajja bwe batisidiru ngaali agala dufika mu parking obudde butudduka ne yache ngamba owe NRM Deshikananula yansiima nanganga omusajja goyina wino ate nga tasima muvuze tayagala nkusasi ati wuliriza nkugamba abantu amu abansiima era eno nega simu sawa yankuba njagala nnyo ebirabo giraba ssebo nkiraba omusajja mugagga yagijjako kagosobola otagitegera mukwate bulungi saagala ntandiko kati genda maaso naye nawulira ng'osuseyo nga nkugamba anti Kakalamu ngenda kugamba nagamba nti nabeeranga mu State House Kakalamu va kubina ba State House abagenda okulyayo butogo nabeera mu State House Kakalamu nendaba abantu abeefuula abalokole nga bwe bawanika bwe bati emikono balina ziyirizi Kakalamu ne Sala akimanyi n'okikibuuza Rwagadi yonna kimugamba Rwagadi ye muntu yekka ow'NRM gwe nali siraba simulabangako ng'asamira simulabangako nayirizi Rwagadi actually nze mu bantu abamu be basinga okwagala nga b'NRM Rwagadi naye Rwagadi yonna mugamba negwe abantu betulimu omanya nti abo abakazi abo bonna balina amakudde balina ziyirizi babasale ogedde nnyo ate nina kyenjijja Kakalamu waliwo omusajja musumba asiimwe yayogera video ng'abantu balinga ebyokusaaga bagikomezaawo omanyi nti Kakalamu omusajja oyo yankubirako asiimwe oyo gwayita pasta asiimwe abeera ku TikTok asiimwe muwagizi wa Nuupu omanyi nti asiimwe yanga musajja musitana yankubira essimu nampa information nangamba wisdom bagenda kukola kino nekino dduka kaawo omusajja asiimwe aba yakamala ne wabeerawo pastor yankubira waliwo omusajja wa intelligence yajja n'amusanga pastor w'amaanyi nnyo n'amugamba nakulaba omwana ono akwogerako nnyo naye mbadde nsaba agende Nairobi samwogerako mu kamera najja n'amugamba omuntu oyo n'ampa ssente naye ng'asiimwe akyogedde oyo apoosa asiimwe abeera ku TikTok musajja wa Nuupu ekitegeeza naawe singa kati nakufiirwa kakati asiimwe yakeera n'agamba mwekamba buulire Kakalamu bintu bino tubyogera tetuwagala likes first of all Kakalamu fe abamu tutuddeko ku mmeeza n'abalangira osegedde bwe mba njogera ku Bwakabaka I know manyi wenkoma manyi gwe bankwasa bwe mba nyina information gwe njagala kyava ku kiri ekifaananyi kyali ekya Kabaka from nembuka Katikkiro ne bantwala gye bantwala and I appreciate that temba njagala information ono gwoba omuggyako I will never forget kati ne government enafuna privy okusinkana abantu abamu Kakalamu teri bantu basinga kusaddaaka balina biteega nga mu government ya Museveni nakikugamba dda asiimwe bakomezzawo video ye ng'agamba waliwo baasi bagenda kutandika okutta abaana baagala abaana n'agiwa n'ennamba bwe bataggwayo tebajja kukola ki Kakalamu ngenda kugamba bino ebintu omuntu abiwulira n'alabanga essejjooko okimanyi Balamu bamugobako mu Bunyoro yakolanga omukolo Kakalamu gwe omukolo nagugendako buli mwaka buli first Balamu yattanga ente ebyo mu Bunyoro ng'era abantu bakimenyama nga kisoke ng'ojja n'okimenyama kumbe Balamu yalinga abeeyambulidde mu kubanga yasinga obusamize fe twabeeranga mu bidongo Kakalamu tunula eno nkunnyonnyole waliwo omusajja omu bamuyita Bwogi ne Balamu baabaleeta mu bidongo yali Abitex kuloga nkuba nga bakwata ebitundu byabwe obusolo bwabwe paka showe gwe nkuba nga tetonye oyo Balamu gw'olaba kati omugagga n'omusajja mulaba bamuyita Bwogi Kakalamu eyabaleeta bamuyita Abitex kati kyenjagala okugamba bwe twogera ku busamize tetujookinga togamba nti anti kati bw'omatira bali bajja kumatira Kakalamu teriiyo muntu ayina biteegana kusaddaaka nga basajja b'NRM na Museveni ne banne nze akugamba natuula nabo bwe nti mbamanyi bonna balina enkwagulo balina emisale balina newaba Museveni balina bamu Museveni byabalimbalimba mbo waliwo omusajja yaŋŋamba mbooke ente simanyi mbooke enkoko njidde eno Museveni abalimba yali musamize kyobola alimba ye nyini musamize kyobola Museveni anti tetinkunnyonnyola Museveni amanyi lwaki ayagala Kadaga musamize nkubuulira ebyeddala Kakalamu era Kakalamu ngenda kugamba omuntu akyasinza okukkiriza mu byeddogo n'obusamize ye Museveni ne banne kati ngenda kugamba asiimwe yagamba baagala abaana bameka yawa n'ennamba ngenda kugamba Kakalamu tebakulimbanga n'owooba ofa otya accident mu Uganda ez'abaana namba gye baagala egenda kumala kuggwayo babasaddaake babaweeyo accident ziggweyo
nga bwolaba ku luguudo lw'e Masaka wabeerangawo accident tebakulimba kakalaamu Pastor Kayanja akimanyi Serwadde akimanyi actually omuntu asinga okimanya bamuyita omusajja mu munoonye ko bamuyita Apostle John Mulinde oyo nanyini gye bayita Prayer Mountain accident ezibeera mu Uganda za busamize okay bano accident ezibeera mu Uganda twagendanga Prayer Mountain John Mulinde n'atunyonnyola kati kankubulire John Mulinde nva ku bino ffe tutandise okunywa ku kuwalaji kati kankugambe ku John Mulinde abayindi bajjanga mu Kampala ne beetolera buli roundabout ye Kampala nga bakleiminga Kampala obadda mu mikono gyabwe John Mulinde agenda mu bavubuka abakuŋŋaanya nze nange nali kubanga nali chairman wa makanisa g'abavubuka agali ku Bombo Road United Pastors Council bagita Bupaaka ne tugendanga ku buli ssaawa 9 abayindi we bava mu buli roundabout ye Kampala nga bayindi bajja saa 8 ne bajjetolola nga bakola obusamize John Mulinde wa Trumpet Church nga atuleeta abavubuka nga bayindi we bava we tujja ne tusiika roundabout omusayi gwa Yesu ne tukuba obusamize is a real thing bakubina bya Mama Fina simusi Mama Fina Samira Mpewoze Mama Fina talo actually Mama Fina tatugumbula muntu mbuno mba akutumye muntu akusaddake Mama Fina ye ebibe bya nkoko simanya mbuzi bano betogera ko battabantu roundabout aba bayindi bolaba nga bakeiminga Kampala yali John Mulinde omusajja embate mmanyi yayina church ngeri mabega wa Crane Bank bagita Trumpet Church nga tutambuzanga buli roundabout era roundabout ezo bwaberangawo obuliro obutono tulaba yindi bwe basamirirangako kati byebusamize saakabiraba ngenda mu State House ntuuka abasajja nga basamize basibu basaddaka ng'omusajja asobola okusaddaka ne maama we kuri obukulembeze kati ngenda kugamba obukulembeze bwa Museveni buyimiriddewo ku kusaddaka nebino njogera babimanyi also asiimwe yabireese vidiyo agikola tewaliiwo ki kati kankubulire omanyi lwaki Kadaga ali mu gavumenti y'NRM Museveni ayagala nnyo abasamize kyovula omugamba nti kulanama musamize ayinako obuweewo butonotono kamu Mama Fina ayina empewo nga 10 bonna abaleeta Kadaga Museveni tasobola kuva ku Kadaga omanyi lwaki Museveni tasobola kuva ku Kadaga Museveni tasobola kuva ku Kadaga kuba yamulaba oyo muveeko Museveni tasobola kuva ku Kadaga kuba yamulaba musamize ayina empewo ze okyula ekintu ekyo kakati Museveni yenna ayina kusamira nze omuntu nze gwe kyesitalabako sikyogerako omuntu gwe sitalabangako ng'atudde bw'ati asamira yali Sale oyo wamwagala singa namulaba ng'atudde bw'ati asamira General Sale Nandika nayo mbulire empisa ze samulaba ne bonna bomanyi mu first family balina enjocho samulaba ati gwe tomanyi ati nze nkinyumya Sale enkovu ze namulaba nakuzo zammu kubasimanyi mukono guno masasi guli ogwa Katumba wamala gwe yamutaasa kati nkujira bino bye mwala bya posasi mwayogera buli accident gye mula golowooza lwaki bagamba nti omanyi twabeerangawo ekiseera ne bagamba mu mabira waliwo abantu balina okufiirawo na accident balinga basaddaaka naye nsi teyali ndabofu kyogamba kuluno tulabu kakalaamu kati no waliwo vakwebyo waliwo taxi transformer yagudde bweti abaana ne bafa bafudde nabo akalaamu anti ebyokufa babigaddewo tebabiropinga kati transformer evete negwira abaana mu kaseera ako kennyini nti transformer yagwiridde abaana nti wakiri ne weeba gundi bagistopinze tuwa kakalaamu tebakulimbanga obusamize Museveni enayini busamize era nze newunya bapasita abasabira Museveni bapasita abamusabira mbuno wa mwoyo nnyo nze nenseka nengwa n'eri Museveni nti busamize munadini wa Museveni atandika obusamize mu Jankaaga n'ayingira Tanzania obusamize ne bumwongeramu ekyo ekifo kyasimbamu essomero lyali ttaka ly'abasamize nze nabeeranga Tanzania nga mbeera Mbezi Tanzania nabeeranga Tanzania waliwo ebifo bibiri wabaliwo Mbezi Beach abagagga ne Mbezi nabeeranga Mbezi n'emyaka gye watambula anti natandika ndi muto
bino ebintu mbitomera kyenjagala otegeera kati wuliriza nti edda twalabanga ebintu naye nga tetubifaako nyuma Kakalaamu ngenda kugamba tulina we twabeera nga accident zigwa ku luguudo lw'Ejjinja kati kankubulire njagala abantu be Uganda munonye omusajja gwe bayita Apostle John Mulinde yabitugambanga naye nga twali TikTok ne tugenda ku luguudo lw'Ejjinja okusabira emizimu egyo nga abasajja bajja kujjawo myoyo John Mulinde nayini Prayer Mountain eri Seguku wamba mwagala wali John Mulinde mulamu John Mulinde abajamani bamuwa olusozi Kakalaamu Museveni obusamize yabutandika dda mu bannayuganda nga mulobye kyogera nnyo okay kale yabutandika dda nga mulobye kati kankule Kakalaamu accident waliwo zizabeeranga ku luguudo lw'e Masaka ng'abantu bafa emizimu gyabwe n'ebiteega nga zijje buli mwaka balina okusaddaaka abantu Kakalaamu bino bye twogera mmwe lwakubanga mmwe mulowoozanga ffe abamala googera nti kyovalanzeewe njogera ne mutabikkiriza nsirika nsirika nenga bwettoke emyaka ana lwaki badde teboogera basaddaaka Museveni has never believed in the Bible. Ate ozebuna mu luzungu sebo. Okay, takkirizangako mu Bayibuli. Akkiriza mu kusaddaaka kati nze nkubule kyobola oluguudo lw'e Masaka oluguudo ogenda wa kukola ki kuleeta kagundi lwaki otumalako emirembe tusembeze wali ne tukyali live kati obusamize si bu planning bubali kati Kakalaamu kankubule tufugwa abantu abagujidde ebiteega okimanyi nti no bwavu bwa Uganda planning n'okunywa mu musaayi Kakalaamu leero bukyoyogera omanyi buli lunaku onsembezaako ku mpimpi simanyi we ngenda naye buli lunaku mutima gwange ntandika okukiwulira nti omusajja nseetinga nzikirira mpola tosobola omanyi lwaki byenjogera byange era bagambanga era bagamba mbu naye gw'otyaki omusajja akufugira eri akufugire ne wano naye Museveni ateekamu entiisa ya rabbi naye nti Kakalaamu ati Kakalaamu kati Kakalaamu kankubuulire Kakalaamu toberango ku muntu n'afuuka ngo kati Kakalaamu singa ajja kuba omutuuze abadde awo gwewandibuuzizza ku kye bayita obulogo ng'okimanyi nti nno Balamu yajjako ku TV ne tumugamba tuwe ssente nga tumaze okukola puroguramu n'akola bw'ati ye tuli bameka n'abala 1 2 3 4 5 naye neyeebaliramu naye nga yagenda otuwa ssente kati bwe yazituwa bw'ati Jacob oyo nangamba tuteeka ssente zo mu nsawo nali sikimanyi bwe tufuluma bwe nemugamba lwaki oŋŋaanye okuteeka ssente mu nsawo nangamba omusajja mulogo olaba ekyakoze wallahi Balamu yabala omu yali ye agenda tuwa ng'azikutte mu ngalo agenda tuwa ssente zize si za gavumenti twamugamba tuwa ye 5 wano oba 10 tulyemu nagamba tuli bameka wano 1 2 3 4 naye neyeebaliramu omanyi kyekitegeeza eyo koodi y'abalogo ate naye nga wagitegeera luvannyuma Jacob yasobola okugamba obulogo bw'abantu ba gavumenti kati omuntu yenna nga mulogo asaddaaka abantu kasita abanga agenda fulumya ssente aba asaddaaka nga buli byasaddaakirako byamugamba nti tofulumyanga ssente like that nga tewebalidde kati aba agenda zibawe muziteeka mu nsawo muzammwe zigenda muddya kyovula yeesembyayo talalatata yandisookedde kubali omu 2 3 naye ye yeesembyayo mwenna emikisa kati buli gwawa ssente n'oziteeka mu zizo ogenda kwavuwala yagaggawale Kakalaamu obulogo Katonda gyali ne sitaani gyali ekizibu kyenkugambye va ku bano bamama fiina abali ku mpewo waliyo abantu abasaddaaka abantu Kakalaamu kankubule gwenjogeddeko gyali bamuyita Pastor Apostle John Mulinde ye yatusomesanga ekisooka abayindi n'okusaddaaka e Kampala kati gwe kikulemye okutegeera mu kuguno n'okukkiriza nti eno teyabadde teziri si accident kinnemye ate nga kyenkugamba accident eziri mu Uganda era ngamba bannayuganda bw'oba olina omwana simanya bbaasi zibaso Kakalaamu nze omwana wange tagenda tebamuteeka mu bbaasi kulambula zo ye bannange zo waliwo ekintu ekitaliiko kontu tofaayo talinnya wonna ajja fiira ewalala
anti kikyuka bukyusi abafanga mu accident ze Masaka during that time omuntu yakeranga bukeze ogenda owulira nti endala yerindugudde ekigwo n'endala naye statement gy'okoze gye ntegedde tewali kyakyukako tewali kye baakola kikyusa naye accident zaakoma kati kakalamu kankubuuze Mabira ekyaliwo n'enguudo zikyaliwo lwaki mu accident Mabira tezikyaliwo tebakola nguudo nnya nga bwe ziri lwaki sizoni emala neyita ekirala baba bamaze okufuna emizimu n'abantu be bagamba okufa we baba lubaale waabwe n'ebiteega byabwe abafuga Uganda byabasaba abantu 100 nga babafunye baba baweddeyo kyogamba nti edda twali faranga tetugobera bugoberizi bintu mwali bafala bannayuganda be bantu abakyasinza obusiru mu nsi yonna nebyenjogera wano waliwo abiwakanye baba mukwegatta nakunywa bbiya kakati byenjogera babiwakanye kakana mugenda kugamba season egenda kuyita tewagenda kuddawo kufa kw'abaana mu bbaasi kati kitegeeza ebiteega byabwe byabasabye baana bato kubanga waliwo omuntu gwe baagala okutula ku ntebe eyo alina kusaddaaka myoyo kati noshogenda gisalaasala togisala gamba kola disclaimer nti ebyogera mu sheeno byakayebuziddemu abatulaba ku mukutu gwa The Answer Channel omukutu guno guddukanyizibwa nze era omukulu gw'enkyaza bamitaka ye Wisdom antegeezezza era ndi wano okusinzira obagamba nti ebigambo byonna bye muwulira ku mukutu guno si byange atudde wano yadde omukutu guno ogutambula oba gwolabirako ku lusingo ku The Answer Channel wabula bya muntu ndowooza y'omuntu oyo sekinoomu era byenjogera byange bye nalabako ebyamukutu Kayewuziddemu babimanyi byebyo kati nawe naasalaasala eno ewe ojja kubirekayo nga bwe biri ate kati gwe olowooza lwaki nteekayo era kyovula nsooka kulaba yo ng'egenze nennindako ennaku Kayewuziddemu emanifestati bwendaba ng'obitemyemu nnyo nga nkiwa n'okusituka kwange okusituka n'okudda byonna babiteekamu eya Kayewuziddemu tewaba kibajjemu kubanga mbivunanyizibwako Kayewuziddemu nabiraba kakalamu John Mulinde gwenjogerako mulamu gudi nalaba akaava amaziga ngazzeeyo bwana nsajja wange muvawala sajja bamukwate yaddayo muvawala temwategeera kankunnyonnyole muvawala yakola ensobi 2 tetugenda genda uliriza kikino si kiri muvawala yasooka n'asaba dual citizenship ekitali kibi 2 muvawala yamutomeza Seeguya Kayibanda lwaki muvawala Kayibanda mutowe ffe twali tetumanyi nti muvawala Murundi Kayibanda n'avayo n'agamba okumanya Kayibanda musiru naye yasiba ku muvawala yandikoze ebye Burundi naye natutegeeza ffe tuli Barundi ne muvawala Murundi ffe Abarundi ffe tusekeramu Hararemu era Museveni asobola okufuga empaka emyaka gyonna gyayagala ffe ng'Abarundi muvawala muganda wange era muvawala mutowo wange nze Kayibanda nze mukuru muganda wange naye nga muvawala gwe twogerako eyajjanga ssente mu America n'akola ki kati 2 things happen he refused muvawala to comply n'abantu abo nga balina omunyigamu amabeete kati ate ng'ekirala ne US government era nalabako junior nga agamba nti n'Amerika babakwata no bakwata muntu alina dual citizenship kwa amateeka gategamu wali bamuvunanyizibwa omanyi lwaki Okero tebannamuteeka kalabba Okero mutuuze wa America ne kadi ze za Virginia yes yatta abantu now the question is mugenda kutta mu America kyobola ebyokero balina okuleeta abalina oleeta ebya full figure abeere agenda kubanga gundi Jamiru mukulu because the laws are clear tosobola kutta an American citizen mu Uganda kambabuulire okusaddaaka kw'abaana mu Uganda abatufuga basamize balina ebiteega era ng'asimu yabagambye nze mbagamba bulijjo nze nalaba abasajja nga bali mu status bayimba ayiwaayiwe maana tujangayire okwejjaali nga naye babuukayo bati balina ziizi basamize era kati wanaavaawo okuttibwa kw'abaana ojja kulaba
singa ebiteega bya biri basaba abakadde teri ba mukadde asigala Uganda bajja saddaaka abakadde balisooka ku bakadde aga buli mukadde na bajja musala saasira okuseka n'ebyembi bisekebwa kati ebiteega byabasabye baana bato kubanga waliwo omuntu ayagala ki waliwo omuntu ayagala okusikira entebe kati entebe yalina ogisaddaakira nga kitaawe yasaddaaka kati ye bamusabye baana bato kakalambi n'ebintu bya mwenze ni mulokole n'ekisulo kinsulidde kati nti kakalamu kakubulire okimanyi nti nno oli omusajja eyatta abantu gwe bayitanga batya ekicwamba bali baani abaffe bali gundi kibwetere okimanyi nti nno kibwetere yasaddaaka busaddaasi ekibuuzo kiri nti kibwetere lwaki tebaamukwata omanyi nti okusaddaaka okwalimu aba gavumenti omanyi nti emizimu gyabwe gyali gibatumye ne bawaayiriza abalokole bagenda okizula abapasaserwa dda nga kibwetere tabanko omulokole kibwetere baamutuma bantu era bwe baawera namba tabakumako omuliro baali basaddaaka kati ekibuuzo kiri nti kibwetere waba yali asaddaaka yali ayagala ki bali baamutuma bantu kusaddaaka kusamira bintu byabwe kakalaamu eyo gavumenti abalimu basaddaasi nze akugamba mbabaddemu gwe tebabaddemu nze siri bano bajini ababeeraawo ne babagira bubiina ne nze I was on the strategic level ate nga ndi wa mwoyo nendaba abasadda kati osobola okwesiga bakabanda abo gomanyi kabanda emizimu gyalina gomanyi obusamize gwe kati nze nabeera emubende nagendako omuti gwa kayima ogumanyi emubende nakayima ogumanyi mama wange yali gundi emubende omuti gwa nakayima Museveni tajja kasayingira Mubende district taina wagenda kujjawo nga asoose kuyingira muti ogwo for years gyafugidde Uganda 2 times yajje Mubende nga nenyambuka olusozi nemulabwe nti ngayingira tayogera ayingira nawaye gundi nawaye ensimbi nakola kinakola emikolo ne bamukube ekyenye emirundi ng'esatu buli obukazi bumukuba tola nti musale ntaga bumukuba empi bamuzi oba bannalubaale ki nga tuli nyama okuva mu bala banange kati obudde butusibyeko basaddaasa abafuga Uganda era mmwe mwenna abalina abaana kati biro bya kusaddaaka baana bammwe kati gwe kumira abaana beewaka bw'oba oli musiru nnyo ng'ogamba zimanyi bakusoma gwe wasoma nnyo okutuuka awo oli oba byokola bye wasoma kati kakalamu nga nkeera enkya kati gambe nga ngamba omwana wange mbeere naye omwezi kati mbunga essomero liŋŋamba mbu waliwo kosi waka waliwo ekintu kino omuntu n'akeera ku makya n'akwata ebijambiya n'agira n'atematema ekyalo kiramba munnange omanyi lwaki tebabavumye tebabakoze eki kati webale kireeta kati omanyi eki kitegeeza kakalamu bali basinza balina ebiteega tusungu nabakyo kakalamu gwe tosamiranga naye gwe kakalamu nze gweyogera naye I've been to this world kakalamu bali abasajja abakkiriza mu kusaddaaka kati kakalamu nga wolaba wano waliwo church zibayita mosaic temples Mosaic temples zimanyi gwe Mosaic temples basinza sitaani era zikkirizibwamu abo abagagga basaddaaka abazungu basaddaasi basaddaaka abantu ne batula ne basaddaaka kati gavumenti y'NRM bonna abali mu basaddaasi gwe kabanda omumanyi gwe kabanda yali omwavu eri n'atuukaawo gwemanyi basaddaase wali ekasanda tugiwuuzike basaddaasi kuuma mwanawo kati ebiro bya kusaddaaka baana basobola bwe banaakeera enkyera ne bagamba baagala bakadde bajja basaddaaka ffe tuli balabula mutegere gavumenti gye mwagala okuwagira kati bwe bali badda bajjamu ka vidiyo buno nga babukomyawo daffe tulibeera omwo Asiimwe yayogera oyo omusajja Asiimwe kati kakalamu kambuuze kyogamba Asiimwe yali anywedde mwenge kale tugende ku US mama nosegedde nti Asiimwe mulokole osegedde nti nganze woolaba nkugambye John Mulinde anti John Mulinde yatugambanga kati Asiimwe yavaayo n'agamba waliwo bbaasi ezigenda osaddaakibwa bagenda kukola bwe bati kati Asiimwe atali Uganda yazisaddaase kale kati eno tugenda gimalako eddakiika ntono okuleeta endala eruwa ya US eyo Uganda eteekebwa ku lukalala lwa do not travel twali wano eno omwezi gwawezi nga Canada wali oyogera ekiganiro ga nti Canada etagobera bya bufuzi webanga egamba nti eyingira mu mbeera egamba abantu abafuna empapula batafuna empapula during that time nti basobola okuddamu ne babatunulamu olwo ensi nga America
Europe zo zitunudde butunuzi oba nazo zirabye ekigenda mu maaso. So I think last week twachogeddeko last week twakyogerako. This week ekipapula ki level 4 do not travel tufaanana ne Iraq, tufaanana ne Iran, tufaanana ne Sudan, Afghanistan, Libya, Beirut, simanyakina ensi eziri awo obusisiso obutategerekeka. Mboloza lwaki ma naye omusajja oli Burkina Faso oli omusajja oli nayo tuli awo. Kwange byaddala Ibrahim Traore ensi eyaganyizibwamu ebitundu ebyo emmundu esekeyi. Kati ekibuuzo kiri kati lwaki Uganda mugamba tulina emirembe. Level 4 bannayuganda bangi tebakitegeera. America yakedde neeteeka Uganda on level 4 alert. Level 4 kyeki? America weekeera negamba buli Mumerika yenna waali bw'oba ogenda mu nsi eyo weegendereze eyo teba level 4. Kitegeeza bw'ogendamu ne wabaawo ekigwawo baleeta helikopita okujjayo. Naye America kasita egamba buli Mumerika yenna tokkirizibwa agenda mu nsi Uganda ye level 4. Kati aba embassy etuddeyo kati bali mu kulya ssente. Embassy yaabwe n'ambasada asobola okuba kati abeera Nairobi nga bannayuganda be baliwo tebagaba visa era buli muntu yenna agenda okusaba visa ya America tuula teri gwe asobola kuwa visa nga America ebatadde ku level 4 tebakulyanga ebinusu okujjawo nga waliwo special case oba ng'ogirina visa already. Kiddemu kiwulire teri nsi America gyewa visa nga that country bagiteeka ku level 4 okujjako one nga it's a special case oba ng'osangiddwa olina visa eyo. Special case yeriwa aba government ogenda bana balina red passport bitya nga ogenda kukola ki. Kati Uganda bagitadde sebo tulyoke kyekyo obadde tutaddeeko Kakalamu ng'ogize yabadde tutaddeeko sijjukire sikitegeera kinyize bulungi. Kakalamu mazeemu amaanyi saasira kusaasizi kubanga omutima bwedda ngamba genda olabeko kati ebala ebala ku luno kyova olaba ngenda n'enjija bwe nti nentunula tebala Kakalamu kyokoze ebintu sibitegeera na mutegeera Kakalamu nkoze ekintu kati kyebayita level 4 kyekiki Kakalamu banne mutusonyiwe Kakalamu ebintu yabibuuse kati kyebayita level 4 kyeki Kakalamu America weba etadde Uganda ku level 4 kitegeeza ki? Kitegeeza nti waliwo okubanga nkiddamu nti America nega buli ali mu nsi Russia weegendize ng'oli mutuuze wa America ekyo wabaawo ekintu babajja ne babajjayo. Kakalamu singa nze nva ne ngenda mu nsi yonna nga ndi permanent residence wa Canada kinkakatako funa enamba ya embassy ye Canada mu ensi gye ngenda. By the way, if you don't know nenkuba nga ntuuse mu nsi nti amanya gange nze Kaye Wisdom ndi wane Mexico nsula wano ngenda kumala bwe nnaku bweziti Canada enteekako surveillance obukuumi era singa mbagamba nti ngenda fuluma ennaku z'omwezi wesi ne sitafuluma batandika okunoonyereza n'abatuuze ba America abali serious they do it. Omumerika yenna alina passport ya America watuuka mu nsi yonna akubira embassy y'ensi eyo n'abagamba amanya gange yenze date of birth yen kasoyogera date of birth n'amanya gubateekamu ne balaba ebikufaako n'agamba ndi mu Uganda nazze ngenda kumalamu nnaku 2 nsula ku mistil sigenda kuvaawo nja kuba nambula ebifo bino. America etandika okuteekako surveillance ku muntu oyo America singa tafuluma ennaku zaagaye America teetaaga kugenda wali ku embassy bakola bahakinga mu system naga waliwo America yatugamba fuluma kuna kubweru ku nnyonyi bweti kasita bakebera nga taliiko batandikiraawo. Ekibuuzo mbuuza nkikola yes naawe kitandike naawe mu Canada ali awo bw'oba tokikola buli nsi yonna kyabwereere and we don't pay for it but
Don't be like a Ugandan. Don't be like an African. Bogena ngoli mu Canada na ddala ng'ogenze mu banana countries, ng'ogenze mu ezo simanya Mexico, simanya Philippines, simanyi kina Africa, byonna report to the embassy. Bakubuuza details. Bajja tandikirawo okunoonyereza singa. Now, America singa egamba nti Uganda tugitadde ku level 4. Kitegeeza teri mu America akkirizibwa kugenda mu nsi eyo. On your own risk. However, n'abaliyo batandika balondoola. Kati wulira, Uganda bagitadde mu level 4 ng'erina ensi zino Libya waliyo olutalo lwekuba. Traore ensi ye bajawula mu mirundi eki. By the way, Ibrahim Traore yasanga waliyo obuyeekera. Nse bazawulamu. Lebanese bo mwezi gweri oziraba. Afghanistan abafagane mundu evuga nchanaggulu. Kati njagala owulire bino ebintu. Kakalamu Uganda bagitaddemu eyo ensi. Ekibuuzo kiri nti bagitaddemu ezo level. Why? Kyolina kubuuza why. Kakalamu nakugamba nti okusirika kwa America ne gana amawanga tekitegeeza nti tebalaba bigenda mu maaso mu Uganda. However, basirika kubanga Uganda kino nkiddamu kankikunyonyole Kakalamu. America mu 1991 yalumba Somalia ng'oli omusajja bamuyita Farai Did. Farai Did najja akwata Abamerika n'abawalula ku street baali bana kupika paka skin n'ebagwako. Eyali afuga America bamuyita George Bush Senior. Bwe yatuuka mu 1994 kuvuganya tebamwongera Kisanja Clinton n'amulya. Why? Abamerika bagamba bakwata Abamerika baffe tekibangawo ne babayisa ku nguudo skin n'eggwako. Museveni kubanga asoba propaganda kyobula Museveni yajjayo kye bayita political science mu Uganda. Museveni n'akwata amagye ga Uganda n'agatwala Somalia nga America temanyi ne government ya Uganda temanyi. Bwe yagatuuse Somalia n'atandika okulwana. America baba bali awo ne babagamba waliyo Uganda amagye gali mu Somalia. Ne bakubira ne bagamba omusajja gw'okola ekyeyo n'agaa nedda naleese amagye gano mujje kubanga Somalia waliyo ebyobugagga. N'abagamba you don't need to bring America wano. Fene wetufa gomanyi nti banayo amagye ga Uganda gafere Somalia naye tebagalangire. Nga Museveni n'agamba America mujje take whatever you want kasa musasula amagye gange nze nja bawo obukuumi. Ne kibanga kikolera interest ya America nga waliyo ense waddeyo abaana bayo okufa bo bagaggawale. Nkiddamu Museveni yakwata amagye banna Uganda bagende bafire mu Somalia. America bagaggawale ekyo bayita American interest. Bafunayo a useful idiot which is a Ugandan who is a Ugandan president. Useful idiot America bagaggawale kubanga Farai Did yali amaze okukuba America. Mugende mulabe film gye bayita Black Hawk Down. America baba kuba hands down. America yali losing ensi bbiri. Ya losing Vietnam, ya losing mu Somalia. Kati Museveni ajja mu pule lwa nsonga yali amaze okusoma political science nti nzira nti abazungu ne banjagala niwe mba nkola nzita bannayuganda naye nga abazungu banjagala for their interest. Kyobola Museveni abadde akuba buli muntu akola buli kyayagala abusinga buli kyayagala n'omwana we na buli kimu lwa nsonga yayiga nti kola buli mu America kyayagala okole. Gwe n'owoota buli omu n'owoodira. Kyobola Museveni agamba kana akapapula tekasobola kunzija mu buyinza lwaki. CIA yamuwa leeway fuga tujja kuprotectinga tuyambe tufune ebyobugagga mu Somalia tuyambe tufune ebyobugagga mu Congo. Now kino kyenjagala mutegeere lwaki now nga Trump bakamala omuwa Eastern Congo ng'amanye nti Uganda yeyina amagye agasobola ogiyamba okujja Eastern Congo naddira Uganda n'akiteeka ku level 4. Ago maanyi ga Bobi Wine. Kakalamu bw'oba olwana ne dictator okozesa ebintu bingi osobola okugenda mu nsiko. Museveni ne Salim Musale baamalawo ensiko eruweero tekyaliwo tosobola kulwanyisa Museveni mu nsiko. Naddala kati ng'alina tekinologi waliyo drone ekuba nga tasindise n'amagye. Museveni alina drone okuva ettaka okuva e Russia okuva mu America kuba. Kati Museveni tomusobola
kumulumba mu nsiko. Museveni tomusobola ku street lwa nsonga yafuna abantu basobola okujja South Sudan n'Abanyarwanda ne bajja ne bambala obukookolo nakkuba essasi oli omu South Sudan n'Omunyarwanda akkuba essasi kubanga si Munnayuganda. Kyovula buli kulonda kwe Uganda tufuna abantu ababikka obukookolo si Bannayuganda. Museveni abaleeta ne batutta busi. Bobi Wine n'akitegeera nti akakaba tosobola kayitamu. Museveni alina mukuba otya dictator abaddewo emyaka n'olina omulwanyisa ekitone nnyo emyaka 10 ofuna wajja amaanyi otemawo otya. Bobi Wine kwegenda mu America n'abagamba naye bannaabwe bwe munaaleka omusajja ono n'aba ngatta Bannayuganda lwakubanga bawagolodi temulaba nga Uganda egenda kutuuka singa eriba yeenunudde nammwe n'ebavaamu nga Rwanda ba bettingana nga France etunula nga France ewagira Habyarimana. France we yatuuka ku mulembe gwa Kagame neva mu Frankfurt nedda mu Bafaransa mu Commonwealth nedda mu Bangereza mu Commonwealth gomanyi nti na France ya luzinga. Bobi Wine kyali mukola agamba America musobola okuwagira dictator Museveni naye time will come Bannayuganda beenunule. How will Ugandans look upon you? Chovola right now, amawulire gafulumye nga Museveni yatadde ssente nnyingi ezinokola enguudo n'amalwaliro mu State House n'agula ba lobbyist okugenda wa Trump ofukamira mugamba tova mu musajja wammwe. Audio muziraba n'empapula muziraba baseneta bazitadde. Kati Museveni yafuula atayagala mbunga takolagana n'abazungu mbwe kimuyimirizaawo maanyi. Ekiyimirizaawo Museveni ku bukulembeze 1 kukomba bazungu bigere 2 kukola biri bye baagala ngattisa Bannayuganda mu Congo, Somalia na buli wamu firina kusaddaaka kusamira. Kati Bobi Wine agamba lindako okusigala mu Uganda nembanga Besigye yasigalayo kyeachivinga nothing. Bw'obeera mu America n'ogezaako okugamba bano abasajja abavujjirira bano n'obannyonnyola n'obategeeza olaba bategedde Uganda kale bakusibe nga abategedde okawuli akantu ako kati kwabo ku Besigye ne Bobi Wine ani je n'asinga. Besigye asigala Uganda kyobola nsekera Munyagwa manyi agenda Munyagwa katwamu ku batandise okugamba nti si Muganda luli eringa agamba nti Muganda. Munyagwa musajja ava Kabale naye yagamba nga Bobi Wine lwaki tabanga Besigye yagenda mu America kati yanalwanirayo. Munyagwa mubuuze Besigye yasigala Uganda yawangula Museveni kubanga amaanyi ga Museveni gava mu America mu Bangereza na mu busamize kusaddaaka. Kati goyina kumanya nti Bobi Wine mukyala we mulokole ebyallo kubanga okulwana n'omuntu asaddaaka abantu olina okubanga eddiini ekituufu esobola okulwana n'eri mu by'omwoyo. Kati mukyala wa Bobi Wine ekyo wakyo soogedde ku Bobi Wine ngamba mukyala we Babi mulokole ebyallo n'okuva ewa taata we balokole. Kati ekyo ekya spiritual warfare mukyala wa kisobola. Bobi Wine n'akwatagana n'eki nti ono omusajja tulina kusooka nga tonagenda naye ku mukono olina kusooka kugenda eri mu bavujjirira nti you people look kubanga one time Uganda will be liberated. The thing is mu America mulisigalawa. Bobi Wine kyali mukola okawuli akantu ako. Kati mwababadde bagamba nti nalaba muganda wange Calvin Kanyanga agamba Bobi Wine ageze mu America kakati agenda kukola kibice kakati ekyo kyolaba level of font Uganda bakitadde ku level of nga yenkananga Afghanistan mu kutyobole eddembe ly'obutunda bitya ezo ziba fayiro ne bakeera enkya ne bagijjamu. Eba fayiro esigalayo mu CIA kyovola Madura gwe bajja president wa Venezuela gwe bajjayo okuvunaana bajja fayiro enkadde nga tananafuuka president kakalamu tugenda kulabako Museveni nga akaddiye nga bamuleeta n'omwana we. Kakati olw'obudde tugenda kusibulya wano olwaleero okwenenya kugenda bbeere eri ku ffenna kubanga obaddewo match etwalidde obudde bungi eruddewo. So next week tunaba tukomyeyo nga Mukama asiimye tujja kuba ate nga tutandikira awo. Kino twagala kakalamu kugumya bantu enkyukakyuka ejja kujja. Kakalamu nkulayirira abaana baffe tebagenda kulaba ku buyinika abasajja be batuyisizaamu. That's 1. 2 ngamba abantu baffe Abanyarwanda abali awo because I have the blood nina omusaayi gw'Ekinyarwanda muleme kwasamira Bannayuganda. Bwe muba muwulira nti Uganda bakosezza nnyo go back to Rwanda ne temwasama. Nze ndi wano kakalamu nga olaba abazungu bano ono munansi ono omukazi bonna ba wano bannansi ba wano wadde ndi mu Canada sola kukwasama nnyo kusukkawo. Nina mwenkoma
problem y'Abanyarwanda mu Uganda tulina Bannakenya, Abatanzania, Abakongo, Abanyana na kufuuka nga mulowooza muri special mwasama. Teriiyo Bannayuganda bali Rwanda bali mu kwasamira Bannayuganda. Don't kwasama. Bama mulowooza nti tuvayisiza, you go back. Temwasama, you just go back. Nze nkuwadde example sola kwasamira ono mukazi. Nina wenkoma bampa bubudamu. Oli mu Canada ye naye kakati tojja yakalaba abaddugavu. Nze nakalaba abantu abalina amanyi agali ku ngulu abiki Abanyarwanda kati temutwasamira. You go back if you want. Baganda banga Abanyarwanda bagamba Bugambi. Mukaminge down. Bwe mba mutandise okuva mu mannya ge mwetuma Abaganda ne muddawo Kagama maana kakibiki maana whatever. That's mumanyi. Naye we munaatuuka nammwe ne mweyita ab'ekitalo ne mutandika okukijjala ku Bannayuganda. Time is going to come. That country will have a civil war. And it will be a bad civil war. Ate mujja kubanga mugyetaddemu kale. Ekyokubiri Bannayuganda mutegeere eri eggwanga ligenda kukyusibwa. Kubanga teri kuzikiza guno omulembe tegulinga gwobote nti agenze Zambia kufiira eyo. Bobi Wine tayinze mu America kufiirayo. Bobi Wine waali, Bobi Wine newone Canada yasimbawo ba Bobi Wine aboogera. Ate nga tebagenda kussa mukono. Wana kwekalakaza kwadde mu Ottawa. Likende. Owa abaana bakoze okwekalakaza ne kwegattamu n'abazungu. Anyway, bannange simanyi bwe tufaanana naye kati akuume. The Answer Channel, a solution to every situation.